olumu anti mwogera mwetaba content creators naye ffe twabagambye tujja kubanga tuyogera oba nampita content creator, please don't njogera ebyange but this content kakati olabye njala tuve ku biri oluusi mundaba ku bino ebya regulator nenjogera ku story zange ez'omukyalo nenjogera ku biki n'olwaliro tugende ku light note really mbeera mu Kampala mu olumu nga nyinyuse bukyali nga bamanyi emirimu gye tukola gistressinga nnyo nayagala ogende ku mazina. What happened to the dance? Young people, tell me. Mwina inbox yange, inbox me. What happened to the dance? Kubanga buli lwe nfunamu ekyoyoyo nengendako mu mazina kyendaba sikitegeera. Am I outdated? Sikyamanyi kigenda mu maaso? You tell me. Okay, olumu abanvuma mujja biteeka wali mu nvume naye mikwano gyange mwe mumbulire mu inbox to exchanging. You see, we don't grow old, but never twagala okuba to move with the times. Ate era mumanyi nti when I go on the dance floor olumu lyala I've challenged you nimbalaba nga muweekeera, and I don't know you people temukyazina mazina ne party. Even in my own organization which I lead, olumu tuba ne stakeholder engagements at the end of which tubayo ne space gye mwalowooza nti abantu baalizinya amazina. What I see now, is that the trend? Ebintu ebyo birina okuba mubeera ku meza mutula ku meza ne mutula ku desk awo n'ebintu bye munywa, oluyimba ne lujja. Oluyimba olungi bwe lujja temugenda kuzina, muwanika emikono ye buli omu n'asigala mu kameza kaabo ng'azinira awo. People don't come to the dance floor. I don't see people coming to the dance floor. Walala gye tugendako abajja ku dance floor mbatunuulira nga si be bali ku pate. Omanyi ku pate ezo omuyinza ozegendereza kubako abagenyi abayite, abagenyi abazze mu ngeri endala, whom we call exceptional guests, ng'oli omutunulira ne ku pate nga tomutegeera naye nga kwali ku pate kati ono yavuddewa, bw'olaba nga bali ku floor. Bwe ziba pate zaffe zetukolera awaka nga zirimu okuzina, ogenda okulaba abaana ab'oku kyalo awo nga be bali ku floor. Abagenyi bwe wayise bali ku mmeeza batudde, ate mwayiza okutula mu gurupu. Oluyimba olungi bwe lujja ne muzinazinirawo kameeza kammwe, temugenda ku dance floor. What happened to the dance? Because our times dance twagyetegekeranga nga n'engatto ezizina amazina zimanyibwa, nga n'engoye ezinayambalwa mu mazina zimanyibwa, era twalinanga obuntu obwanyuma ng'edda. Mwabudibya bwali bubi kubanga wabangawo amazina agaffe twalinanga tumanya amazina. Twalina agaffe kumanya aga rumba, banno munabitegeera basajja batuli bakazi battu. Rumba, ne tuba ne rock and roll, ne tuba ne reggae, ne tuba ne squeeze n'amalala. Era oluyimba bwe lwakubwanga omanyi tuno lwa reggae, nomanyi tuno rumba, nomanyi tuno rock and roll, twalina awo eza soka wezajjira, era amazina nga gamanyibwa. Wano mu Uganda waliwo abantu abaleeta amazina nga ba Peterson Mutebi yaleetayo kabinubinu. Ago nno nago gaali mazina. Era Peterson Mutebi yakubanya aba Thames
yaleetayo kabino bino mwenda kati kubuuza tayogedde ku Afrigo ye Afrigo yajja nekuba amazina Afrigo ekuba nnyo rumba era ne squeeze ku Afrigo aba nnyo wa rumba ennyimba zaffe eza Afrigo kati wetereze dalaririte dandala tukumagane olwo lwa squeeze era nga balukuba kumpi ennyimba shozi natera okugwa ne Moses naye alabika yabategeera